ngenda kukuba ennyondo obuulire kati nziwulidde ennyondo nga zibuza n'enkovu negasewo basabala bannyabo yes boss njagala kusooka okutwala omukisa guno okwebaza bannayuganda bonna abazze ne bawagira Chris Evans kiri mu byafaayo bya Africa ye muyimbi asinga okukaaba mu Africa omuyimbi asinga okukaaba mu nsi yonna ye muyimbi akyasinza obutangaluwa abakyala bamwagala naye tebamujjira omuyimbi asinga okukaaba mu nsi yonna yakakaaba emisi emeka omuyimbi asinga okukaaba mu nsi yonna asangibwa Filipayini yani bamuyita Sukuyu olwokubiri mukaaba mu nsi yonna yani Chris Evans olimba ate oli awo yamuveeko muleke Chris Evans akaaba ku makya mutuntu n'akaaba ku ttuntu n'akaaba olweggulo n'akaaba wa n'akaaba enkeera ne mu ttumbi yafuna obuzibu oyagala kizanyi brown balina olumbe mu kyalo ewaabwe ne bamugamba nti kaweeso n'akaaba mutujja kaaba n'agamba banne mu kyalo kati omwali baganda be leero sijja kusobola kukaaba naye lwaki omwana oyo akaabakaaba nnyo bamugamba tuyamba okaabemu ng'abafiirwa bonna tewali alina maziga bw'otaakaabe omugenzi ajja kunyiiga abakyala yes boss bamenye Chris Evans omutima naye olabye omukazi amwesibyemu omusawo n'akola atya ow'eddwaliro ly'Emmengo yakebera Chris Evans ng'omutima gwe gwasigaza omusiwa gumu ku misuwa egyamuka n'egikkirira alina omusiwa gutya kale zanyi brown nagwo ajja kugutwala Chris Evans nabadde njogera naye ekikesesa leero n'agamba atya nti omutima gwange bwe mba nnywa amazzi bwewujja bwe guti agutwale owannamubiru owa dream si wakiri abaaye Chris Evans yasebo mukyala kyali wano nga mutosi wa bizigo talina bizibu mba mukyala ono wa bizigo sebo twala eri mba mukyala ono twako abashali matovu mba mukyala ono wuno ibura burayimu ebbeera alina ekyenyi akirina jangu bakanyama bajja kuyamba nsuubuga jangu omuyambo omukyalo omuleke aleeta omukyalo oyinza okubeera ensonga lwaki bayinza mpa omukyalo oyo leeta omukyalo oyo nsubuga amubebe naye katono nnyo sanyuka tv ye tv station esinga mu ggwanga oba okikiriza mugamba yeye gwe tokaaba mu buliri kati kaabamu nga Chris Evans mu buliri sikyo omusajja nanyibadduwaku embaga lyekoledde enkuba yankuba mukyala we manizi musirise sirisa omwami naye abantu bendiga muli babi sirisa omwami sirisa bebiwo yes boss njagala okutwala omukisa guno yes sebo abagoberera music wa Uganda East Africa world over nga Uganda ewezezza emyaka 6 ejyanga efuga abanyumirwanga music wa Eli Wamala batera okutugamba buki Chris Evans alinga bolaba Eli Wamala mu kuyimba ayimba n'awogesa olulimi abajjukira music wa Philip Bongo Mutaya yes sebo atugamba nti ono omwana tayimbya bitoke byebigwa sebo n'abanyabo yes boss katubanjulire omusajja mwayombi togeza nyabo bijodda bizibu weno kale bisakomawo togeza nyabo bijodda bizibu weno kale bisakomawo itwakira emirimu tampata ibubu wakolanye dowoza wamanzana jaku
Mutaba kusimu abamundiru Abachula Bino bikalo byekisuse Togeza nyabone jodda bizibu Nanga ucha Tulisako mawo Nawe yobo wena mulamu balabe Wila mwanye nazi Teliko kankanya Ebibana bwana mukoka Jitampe wene kunta Just know when first priority Mukwata mpola Mulinde mukisenge Abo abakuwa bogende Anata abakaze wange Tula kasenge cheno wena Abo abakuwa bogende Ekyo nakyo kibyenge ekirya Asagize basindika Kibinye ekyo Kati ndowooza owulire Ani yakuloga wulira kibyokebera essimu eyabbaawo mukwano abo abakuba bogende wulira muko kyokka tono bbaawo wadde okukebera eyo otuulira Naye bacha bange bangi ne bajjajja baaguma kibumire n'ekyo ensonga z'omuwala zino nga ate zirimu nyuma omwana kamusinga ebintu byonna byayogera ndaba bajjajja mpolampola ebintu bino byonna byayogera bamaama baffe mwe bafumbidde Mwana mpaayiriza okuleeta banne nga mulabire tubonese kakati kyembu wajagenda okulaga nga yo tewali bizibu bwebityo tewaliyo ate gwe nkumanyi n'empyozi kuba naye oyinza okuba mukazi wati tomukubanga we yadde akayi naye ng'ali wano akaabya kajja simukoonanga nakuwa Abakyala zireyo luli wasanga ki Duli nasoma omupiira muko kakono kiseti oli mulungi weekuuma nyweza bunyweza Ati kulisi owa ndowooza ojula okuntama ejjambiya Naye kyanza sigulawo Kati sule bwenu abo abakuba gogende bonovaayo nga baseka Siddayo banange Serena Bata mumuwe kalulu Mwebala kwagala kulisi banange Abitex webale kunzikirirrizaamu nti nsobola okubaako wentuusa omuyimbi bwo kyendowooza nti wemutadde si wabi Kituufu amiina webale kunzikiririzaamu Ebale kunjagala amiina Banange mbagala nnyo nga sinaba mbagamba nsonga nkulu kamanjulire dizayina wange obwedda abantu bambuuza engoye zina zakabi biki lukaaba aleese lukaaba genda tetwazekkaabo erinnya ye tabanizema naye banna anaayimba taayimbe banna abaana balina obukodyo kati ono naye aleese kakukaaba okufuna abantu abange gyatukuba engalo ez'amaanyi eza JJ Sounds sijakulekana nawe ameda sirina budde bwenze nkutadde tuyimbe mwayo tuyimbe mwe wandekangaalesirayo lekandekaaga anyanakonze sirida alakoyelile mata babibamiaga anaganaba anyanakonze sirida alungi motozi ninekibuzo watafe yudekesi bandekenomukampala kakataleyo abuja tekozunga yunagobikama 1, 2, 3, 1 drop bandekangana sinayo lekandekaaga ananalaba anyanakonze sirida bangakoyelile mata babibamiaga ananalaba anyanakonze sirida
tokuta chokitufu chori nakuta tokuira zinafuna jagara wandekanono sinayo ekandekaka nabalaba anyanakoze sida malakoye diremata babibaniaga anabalaba anyanakoze sida baproducer wange abalungi David wa DMS Records Mozart Studio Crouch Pan Crouch is kulengedeko wenda kunoonya